LMTV Uganda banange mugamba mutamwenna abalungi mwenna abagyekuumiddeko abagisulako abagisibako abagikererako mugamba mutya bannange anti ffe abato twabagamba tuliwo okwegazaanya eno sizoni yaffe ffe abato ffe tulina okuwamba mu kintu kino naye nga mbabuuzaako mwena groups ez'enjawulo ku Facebook ku Twitter Instagram mugamba mutya bannange LMTV banze mugamba mutya abantu abatulabira ku imo groups ez'enjawulo bannange ate mwe musinga abantu bekayunga Isma Rocha Aida banange mugamba mutya kintu kino munaye tesimanyi mukikwata naye mbagala nnyo banange program Totos Connect eyaffe abaana abato nange baby wa mami baby wa daddy omubwati ngamba baby chiri baby chiyi omubwati wano ku LMTV Uganda wajja okumusanga nenga mugamba mutya eno program y'abaana abato bagita Totos Connect wano ku LMTV wajja okuzisanga tewali walala nengo nako lwalero tuli wano Kawala kunana junior school banange watuze tusanze abaana batulaze ebitone abaana boogera oluzungu abaana bali smart abaana bali codinga oh my god njogere kyo bandeke ki lwaki nedda nenga tebirabira ali behind the camera bamwita mwana mwala Joe Mackenzie ate nga producer wange era ye mwana mwala Joe Mackenzie ne pinchu ni babira wali magazo kubanga bagamba baby chiri lero kola boti ate editor wange abitema bulungi bamwita King himself King omubwati abitema ne Princess Agasa natekako omukono banange oyo ye mami wange nze ye mami Agatha omubwati ne lwaki nedda ngenda kuwanga nkutwala ku stage babe abaana banana junior school bo chichi tebagamba gwatambula nange oh my god kankutwale ku stage olabe abaana bye batuleetedde nze mami wange yaŋŋamba mbuno mbeere n'empisa naye kankutwale ku stage olabe ekiri ku stage banange kikabuka abaana batulaze ebintu abaana batulaze balina waka era wenjogerera wano wensangidde n'abagole be bagenda otikira nze okwa mami namugambye bantikire ye nagaana naye banange kino kika abaana bali smart abaana banyumye ye lwaki nedda lwaki sibabuuzaako bano abaana lwokubanza tebampadde kakooti kano ke bateeka ku mutwe naye wikizoke ngenda kubanga mbabuuzaako batubuulire lwaki batikiddwa era be we bakula abaagala kubeera ki wamaaso kompene i5 nawe good banange mpe hey ate kansookere noono lwoko ye bamusiza lipstick ng'owange nze sibyagala ebyo wama baby how are you? I'm fine. Tunulako wama eri mu camera wama what is your name? China Savannah. Banange Savannah in which class are you? Top class. Banange wama what is your teacher's name? Teacher Rose. Banange wama wokula goyagala kubeera ki? Pilot oyagala kubanga ovuga nnyonyi banange eno yagambye ye bwakula yagala kwera pilot abeere nga yatuvuga mu nnyonyi ate kambuze nono ku mwana mulenzi wama baby boy how are you? What is your name? My name is Edimchi. Ani? Edimchi. Eddie. In which class are you? Top class. Wama wokula oyagala kubeera ki? Policeman. Era wano wembasabira amasomero nga gano abantu ge bavuddeyo ne batandika tugazeemu amaanyi. This is Nana Television Children's Talk Show. We are going to extend views of partial abuse. I'm Kakuru Mark, TV presenter, with my colleagues Honorable Nabitonda Lydia, Tata Kayondo, Sheikh Muzata, Afande Kelekele, Afande Nakagi. Obugalo olw'ebyo ebigambo omwana bye yatwogerako. Child abuse has affected Uganda and our communities. Honorable Nabitonda Lydia, can you talk about child abuse? Naye ava kumpulira Thank you for this chance. naŋŋamba simanyi twandigenzewa ku Bachiga Nation. No shelter. Don't you think that some children are stubborn? No. It doesn't mean to beat them. Thank you, Mama Kanikele. Let's hear from Tata Kayondo.
kale kireramu bakiga bokka Zenyakogerakanda, zade mkuba abana emiko. Alambocha, asada choka government esisi. Tata kayonga mwali mkambwe. Eze sinza kusirika. Thank you, Tata Kayondo. Let's hear from our father Kere Kere. Thank you, our presenter. We have got many variations of our Shaditocha, which has caused the children school dropout, child labor. Thank you, our father Kere Kere. Let's hear from our father Nakagi. We have got many cases about child abuse, whereby many parents have been in prison. Many cases, so as an officer, I warn you parents who do such, you'll face cost of law. That's the white children. Thank you, I find the Nakadi. Before hearing from Sheikh Zata, let's take our break. Abazadde mbebaza okutuwa abaana. Abazadde mutuwadde abaana mu bbanga ettono. Ebbanga ettono abantu bangi bakoze amasomero ne gagaana. Naye okusinziira ku kyendabye wano kibadde kikulu nnyo. Okulaba nti mu bbanga ettono abaana batuloze kye balinawo. Amasomero mangi tegamanyi Luzungu. Naye n'omwana wa baby class atulaze kyakola ki? Kyayinawo kitegeeza ki ekyo abazadde? Mutuwe abaana n'anasomero kubanga kye tusinga okwagala wano ewaffe Buganda Luzungu. Ffe bakansala bwe tugenda eri batugamba Solomon yakola ki? Solomon yafa. Naye nga bakugamba layira. Ne bagamba nti ai kansala nampeera Lukia. Solomon la found that I will be faithful and bear the true allegiance and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Abakasala bangi kyagamba. Nenzizaako ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri yakusasula school fees. Abazadde nsubira buli muzadde ali wano wasasula school fees zaffe nezikola ki? Ezigwayo. Sente ezisasulwa mmwe ze sente ezizimba essomero lino. Bangi tuzimbye amayumba ne gatulemerera. Naye buli olaba nti waliwo ekyeyongeddeyo kitegeeza nti abazadde banana mukola ki? Musasula. Mbeebaza. Okulabirira abaana bangi amasomero tebalina yunifoomu. Abazadde mbeebaza mwebalegulira abaana uniforms. Omwana bwe babeera mu kkubo ng'ali smart kitegeeza nti essomero lya buvunaanyizibwa. Where is Nana? Where can we find Nana Junior School? Yeah, I just read here. I've got a signpost. Either a badge on my what? Nebaza abasomesa. Abasomesa muwala wange nampeera Jennifer Trina, it was called what? Essomero lyaffe Aidan Tofa. Oyo musomesa waffe yasomesa abaana baffe era y'omu yavuddemu ekibala kya nampeera gwe mulabe wano. Nampeera mwana waffe. Ekikozesa bizinensi mu bitundu oba enkulaakulana eyamba abaana abali mu bitundu. Abaana baffe bwe basoma bakola ki? Bafuna emirimu. Anti Aida Jeni Madam Kamya nkwebaza okwerera nampeera n'abanga yafuna omulimu ku Nana Junior School. Nebaza omutandisi w'essomero. Ebiseera ebisinga tugenda ne tutya. Gundi atandise essomero ate bibaamu gundi ampala nalabye atandise essomero naye n'atandika essomero n'atamanya nti naye yatandika essomero yasangawo ki? Essomero. Amasomero mangi abaana bano bangi ate tukyazaala. Ate n'amasomero tukyayagala mangi amaki? Amalala. Naye kye neebaza abasomesa kwe kuba nti you've been so creative okusinziira bye mukoze okusomesa abaana bano abato. Obusomesa busomesa naye abaana abato tebatendekeka kufuna kino kye tulabe wano mu Nana Junior School.
bayimba oba bano be bagenda okutikira essaawa zino mu myaka mitono nnyo be bagenda okubeera mu yunivasite zaffe nga Makerere. Good morning, Tata Nashto. Good morning, Mama Nashto. Tata Nashto, today I went for work. What's happening? Mama Nashto, I am not feeling well. I feel lazy. But Tata Nashto, can't I realize no poverty? Minus you working. Mama Nashto, this is a new generation that even you women, you have to work. Good morning, Daddy. Morning, how are you? Daddy, at school they want school fees. But Tata Nashto, don't insult your daughter. Abeno. Who is that one? I think our neighbor. Abeno. Abeno. Who is that one? I think our neighbor. He has come to eat. No, I think he has a reason. Yes, come eat. Good morning, my neighbor. Good morning, how are you? My neighbor, I heard rumors that you denied a chance for your girl to go to school. My neighbor, how are you concerned over my family issues? I told you. See how you're spoiling our family name. Mama Nashto, be serious. Tata Nashto, you're the head of the team. Mama Nashto, today be the head, I become the tail. My neighbor, oh, that is nonsense. You must work as a man. Tata Nashto, we need to sit and iron it out. I have gone, but I warn you, pay fees for your girl. Thank you, my neighbor. You're my savior. But Mama Nashto, come here. How could you assure me Over what? that I refuse to pay school fees for my girl? Don't you know that we are poor? Tata Nashto, you need to work and we go out of poverty. Okay, thank you. Prepare for meeting. Nashto? Yes, mommy. Go and bring a chocolate cup plus a kettle and prepare a tea for your dad. But mommy, there is no chocolate. Ask your dad. Daddy, but daddy, there is no chocolate. What are you for me say mikono? Tata Nashto, echocherajia kudamu walao. What are you going to At least government tawali sente. What are you man? Aleno. Hey, that's kind of so kulaba. My neighbor, we have our children at the same school, but my boy told me that your girl is away from the school. Right, when the by doctor, the by engineer, he should wake up. Tata Nashto, no, there's a possibility. Eh, what I know, and I'm only my mother family. Then come be later, a tea later, bamboo later, you're not just be sangawali. I should work as a man and pay fees for my girl. And we have seen some parents have begun coming here Era balaba abazadde batandise okujja saying that we have heard really our children are not speaking English. abagamba nti bannanga abaana banana nga bwogera oluzungu. So next year, Omwaka ogujja I really dearly want to appreciate our director ayagala okusiima dayirekita w'essomero because he has been working hard to increase every now and then another class. Next year we shall be having primary 4. bo bagamba nti omwaka ogujja omwana tomutwala bifa eri wano. So don't take our children out. Agamba temutwala kutwala baana. I hope the point is clear, friends. Kindoza mukitegedde bulungi. Then the discipline of our children, Empisa z'abaana baffe you know, on the issue of the discipline, ku nsonga y'empisa this is very vital in the community. kino kintu ky'amaanyi nnyo. At school here we do teach the children to be disciplined, Ku ssomero wano batendekebwa ekyo and even we expect two parents to do the same. era basuubira nti n'abazadde eka omwana ng'akomyewo. One thing I want to say, let us learn to speak something good unto our children. Muyige okwogera n'abaana bammwe ebigambo ebizimba. Ebiseera ebisinga, I always tell parents Akubiriza abazadde that tewali omwana yenna nti teri mwana yenna that has been
born stupid. And there is no one born wise. So it is me and you who can impart knowledge in these children. Okusookera ddala nebaza nnyo abazadde baffe abatuweereza ebikozesebwa bye tuyita school requirements. Mbeebaliza ddala ababituweereza mu budde omwana nga bw'atandika okusoma ajja n'ebintu ebyo especially ng'ekkalaamu, peeni, ebitabo bituyamba nnyo okusoma. Era nebaza abazadde baffe abo nsaba twekubireko mu ngalo. Abazadde aboogera bambi manyi kaseera kamere naye emmere ejja bamikwano mutusonyiwe okulwawo bambi emmere ejja egenda kubatuukako. Abagabula tukole ku bwangu abazadde ab'omu maaso wano beetaaga ku mmere. Sweet.
Nalonga Susan Wapitu. Agaba Rosemary, class teacher top class. Class teacher wa top class. My graduates, Basimiddwa ababali babiri. Nampera Esther. Nampera Esther. Baby class. Era bukala mukubiri kala kubanga. Teacher wangu baby class. Agala Mleonga, teacher of English, P1, P2 and baby class. P1, P2 baby class. Wanzungu. Asimile previous secretary manager school. Asimwe. Secretary wa Moano, omuwandiisi wa byonna. If you have been seeing children coming with the type to work, she has been the brain behind that. Satu, Madukira, Spiri, Sadukira, Pinachodu, Zero. LM TV Uganda banange ndoza ebintu mubirabye abaana bye babadde bakola banange bibadde so fantastic banange ekibadde wano kunana junior school wane Kawaala kibadde kyakabi abaana batulaza amazina abaana babatikidde abagole babadde bakabi banange abaana banekaanekanye Mukama Katonda wange njogera ekindeke ki nanga mbadde balayi balungi okubadde twatandikidde mpaka wano banange amazina mugalabye buli kimu kyonna mukirabye abaana babatikidde abaana bakoze ebintu ebiriyo basangibwa wano kunana junior school wano Kawaala banange nanga taberabe ali behind the camera bamweta mwana mwala Joe Mackenzie era nga yomuye producer wa program eno mwana mwala Joe Mackenzie ate editor okubera walinga abitematema abira the king himself king omubwati abitematema nabisoye ku LMTV Uganda ate mami wange omubwati yibamwitsa Princess Agatha omubwati oyo yatekako omukono ate pinchu ninabera wali muba yabikwasaganya buli kimu wali amatala kamera zibadde ki amanda gavuddeko kanziruke nga kyajinge oyo ne mwana mwala pinchu ni yabikwasaganya atanze baby Sylvia nembera okubanga nkuweereza nga nkutusako program baby wa mami baby wa daddy omubwati baby Sylvia ngenda kubanga mberekeza banange ngamba sibula nange ngende nebake muko engeri gye nkoye enkyani nogena nokola ebirala ngamba mubeere bulungi gamba bye